Yes, Faridah TV jimbaniziza kati kano mwasibye mutya mwena muri mutya ngena kubasaba mu subscribing ate munyigene kale mwabali ekata ni Saudi bagamba nti muri bamanyi bagita Faridah TV jimbana amawuli agabagatambula okotire gwanga lya Uganda. Nakazibwe yazadde akaana yazadde ka baby boy era nga amawulire munnange gasibye gatambula okuvuna ku olweggulo mpaka nakakati amawulire gatrendinga okuvuna ku olweggulo onako olwoku yazala ku Tuesday kabunge zaisando zanga 12 gasiba gatambula na ku olweggulo lwokusatu n'olwo gakyatrendinga era omwami yoyo bagamba nti ye taata w'omwana wani wa Nakazibwe nkugambye efaananyi bitrendinga ku social media ejamu ku mawulire agatrendinga kubanga eriyo ndabe omwana abamusiba ku Brunoke ne Brunoke si taata w'omwana bannange omugamba abaana basala omugambo ku social media abaana bawala kata omugambo besibye ku Brunoke bagamba nti taata w'omwana naye ebya Brunoke si bituufu. Brunoke si taata w'omwana. Ekifaananyi kitambuzibwa gubalumiriza okuba nti taata w'omwana owani owa Nakazibwe Gweyazadde baby boy ya Nakazibwe abali talina kaana ka bulenzi yamaze n'akafuna. Finally abasinga bewunyiza engeri Nakazibwe gyeyazaddemu ne bagamba yi kati twamulaba na lubuto. Amawulire gatrendinganga ku social media twabagamba nga abasinga nga muwakana mugamba wa mulimba atali lubuto wapi abasinga bawakana nga abasinga bamaze kulaba nga Nakazibwe azadde ne bagamba emwattu gye batugamba wano ku YouTube bintu bituufu. Tubagamba olusi ebintu bisinga ne mugamba nti bya bulimba olusinga temubitwala nga bikulu naye olusinga bituufu. Bawakanye bya Nakazibwe fe abasinga twali twamulaba dda ng'ali lubuto n'ebisaawe yaviira ku NTV okuyita yalinga okuva ku NTV okufunamu kaalivu olubuto lwali lukuze ng'ati kyayinza ng'egyayinza kola ki kubanga aweereza kubanga tewali omuntu alabye Nakazibwe na lubuto lwe nga lugese mu public nga walaba rape we yeemulisa. Tewali n'omu yakola ki yalaba lubuto lwa Nakazibwe nga lukuze bwe yalaba nga lutandise okuba nga lumumalako emirembe n'agamba TV kanjiveeko ne kamera bali takyabeeramu nnyo mu kamera kwemulisa pe. Yazadde olunaku olwokubiri ekawunga ezadde sanga 12 bagita Faridah TV Faridah Ayogedde News zonna muzifollowing YouTube channel ezo zonna zange temujja kubanga mwejjusa era mbebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga munfollowinga. Comment section obubaka bwe buli awo wuntera mu comment section tosigale ng'ogifollowinga bagita Faridah TV yugi kongusi Faridah Nakazibwe mwera